engera bwe ngambye nti potential ya tiimu yange tennaba kutuuka ku bwe njagala bye mbalowoozaamu. Naye okuva ku last season, kubanga last season basambira ku 45%, kati bali ku 50%. Owulidde, bali ku 50%, naye 50% ogiraba nti exciting abantu, nenze nsuubira nti ate bakyalina bingi nnyo, kuba sikiwa nti Nunda Jackson yatuuse we mwagala, Mutyaba muzammiru, otegedde akomye bukomi, ono Mutyaba Mike, Okero, bonna you can imagine mwe mulaba nti Okero asamba bulungi nnyo naye ng'ali ku 50 of his potential. Kati Okero bw'anaŋŋenda n'atwala ku 6, then awo kijja kuba kituyamba nnyo. So tiimu yaffe ezannyira ku potential ya 50% average